Ebifaananyi bino bye bikakasa ensisinkano ebaddewo wakati w'omukulembeze w'eggwanga ab'olulyo olulangira mu businga bwa Rwenzururu wamu n'abakulembeze ba Rwenzururu Movement nga byabaddewo olunaku lw'eggulo mu maka g'obwa pulezidenti e Nakasero. Ekiwandiiko ekifulumiziddwa amaka g'obwa pulezidenti olwaleero kitegeezezza ng'abakulembeze omuli baminisita abaaweerezaako mu businga n'abo abaliko kati ko aba Rwenzururu Movement ssaako abakuumi b'omusinga bwe bassizza omukono ku kiwandiiko nga beetondera eggwanga olw'ebyo ebyaliwo e Kasese mu Novemba w'omwaka oguwedde. Abantu abasoba mu 10 be bafiira mu busambattuko buno. Kyokka okusinziira ku mwogezi w'obusinga Clarence Wambale eby'obusinga okwetonda abisambazze. It was the Rwenzururu veterans apologizing to the government that we are the ones who have caused this and we are requesting for pardon. Ono era agamba nti ab'olulyo olulangira baabaddewo okulaba nga abeenyigira mu bikolwa bino beewaako obujulizi n'okubikkiriza nga bo tebalina bweyamo bonna bwe baakoze. The presence of the royal family to the document was witness. That's what it is. And that's what the document is. They are witnesses of the confessions the Rwenzururu veterans were making. Ab'olulyo olulangira abaataddeko emikono ng'ababaddewo ng'ekiwandiiko kino kikolebwa mwabaddemu maama w'omusinga Christine Bira, mukyala w'omusinga Agnes Itungu Mumbere, Christopher Kyebazanga nga ye muganda w'omusinga ne William Kyebazanga ng'ono naye muganda w'omusinga. Mu nsisinkano eno eyabaddewo olunaku lw'eggulo era kitegerekese nti waliwo abantu abaavuddeyo ne bategeeza nga bwe babadde bakola ekyamanyi mu kuwabya omusinga era nti nabo beetonze. And that is Kasolenge, if I may quote him very well. He is the one who confessed that, you know, me, I am the one who was in charge of the witchcraft. Meaning, if there is any witchcraft in the kingdom, since all that period, he is accepting that he is the one who brought it. And in that aspect, anybody would say these are the people who are confusing the Omusenga. Bino byonna byakoleddwa nga kisuubirwa nti Pulezidenti Museveni kati anaakozesa obuyinza bwe okusonyiwa omusinga n'abantu bonna kati abali mu kkomera. Waliwo era akafubo akalala kategekeddwa wakati w'abakulembeze ba Rwenzururu Movement ne Pulezidenti Museveni ak'okwongera okuttaanya ebyo ebyatuukiddwako. Julius Senkandwa, NTV.